Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe. Nga munana March Women's Day ku Serena Hotel. Ronald Mayinja Sabukulu the show. All this gold. Ronald Mayinja at 47. You don't know. Shenze mtwalo 10 emezi ya milioni 3 kakati olugendo lwa Mayinja jangu oluwulire ng'ayimba luyimbe okufidela ku Claire necklace sinzoba nasalibwa mukazi mwavu mugolokoke Londanze Dorini Leticia eno classic show all this gold abayimbi bangi nyaba mwerekeddeko erene show ayimba live lukoba ku lukoba teri kankana teri kutya kaliba nange meza tusijuzeko bimami bi Mercedes Benz Blue Tech bi self drive bi Brabus bi Alphard bi Land Cruiser 4-wheel drive jisika mu masanero rege byerira cash tebyagala kumanya musenze naye namuhali akawundo tembulekayo. All this gold Ronald Mayinja at 47 nga munana March ku Serena Hotel awagidwa Victoria University National Water and Sewerage Corporation Rizek Paints SMP Tours and Travel Climax Machindi Rotary Club of Bunga aba Newmans abakolo bumpwachi Jod Color Solutions kwa Jachimboa Club Supremacy nakurabye all rocket events nabi settinga. Yes, mwanamuna abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda banga basira mundo za kumande tutandika okusiiba. Yonana jimuwangalide kumande tukyalikola lamanzanti batuna Shabani agwako kulwa Sande. Then kumande kusande tulya ddako kumande ddako kuba tutandika okusiiba. Nenga byonna byonna mbagaliza ekisibo ekirungi mena abasiraamu namwe n'ebisigala mu byedese benga maaso ngaliga ntusiiba. Amanya n'eddoboozi Kamoga Abdul Swabul nga bulijera mugoba nsonga olwaleero twatusazeeko eno bugoloobi nga cameraman leero nakoze n'omukyala ali ku kamera olw'ensonga guno omwezi gw'abakyala tusebwetinga abakyala olwaleero naku lw'abakyala so olwaleero ali ku kamera ye mukyala Keren Kazooba olwaleero yali ku kamera ng'olwaleero tuli wano eno ku kampuni bagita Blue Ocean Engineering Ltd nga kampuni eno ekola ebintu nga cameraman owasa okulaga abeetaaga food wooma ebateekamu amata especially ebintu ebidiringa mu bintu by'emmere ebisobola okutereka emmere nga tubeera ku mikolo eyo waneza lukimu kyekigenda mu maaso naye kinewukiza olunaku olwaleero wano wetuwangalira wano wenzigidde waliwo omukyalo omu yekayeka yakola era nga ogenda abasajja benyewe bagiwa kampuni ya musajja netugenda tumufuna amanya ge nga tuwangalira wano eno so wano eno wetuli wetutuuse olwaleero tubaala tugenda kwogerako n'omukyala
omu genda tufayinza akola mu kampuni ng'eno ng'amannya ge ye Comfort agera obanga ababuuzaako naye nga tugenda mu maaso era musanze ali mu mirimu gyakakkalabya nengeera omulamu ogwaleero ogugamba tuwagire abakyala tusitule enkulaakulana. Omulamwa gugamba nti tuwagire abakyala tusitule enkulaakulana era nga neno wensanze ndabawo abasajja be bangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mulimu omukyalo omu. Kitegeeza omulamwa bwagutegeera bawagira omukyala era basitula enkulaakulana. Emirimu gino eno girireya nnyo oba mizigo gisangamu omukyala ng'agikola nga bw'ogira egigenda mu maaso. Twagimanyira kubeera mufa abasajja naye tudde olaba mukazi yenyigidde mu bintu nga bino eno ng'akola ebintu bino nanke nnyini kamwa koogera ogwange gwa mawulire gwe nasalawo lwakwata kamera kusala ebifaananyi na interview n'olwaleero nsanze omwana muwala nga yakola ebintu bino eno. So gyebaleko nnyabo. Amannya so oyanjira abakulaba. Amannya Nakiranda Caroline Confort. Nakiranda Caroline Confort. Oba weddira ki? Nedirangu. Oli muzirangu. Akabbiro kasimba. Tutambulirawo. So omuntu agala kumanyako ekitono bino emirimu gino gikusanze okola giba mito omuzeeke nnyini kamwa koogera sigisobola yetagamu ati kino kye bayita batya kino kati right now sola kigamba nti kale kitwogezako otuzimbira mashini gyetugezaako okuzimba mashini ekuba juice eno eba ekuba juice kati anti birimu tukyabifominga ekimu ekitundu kiri wano tujja kirabe ekirala simanyi bakitadde naye nga tugezaako fominga mashini ekuba juice any kind of juice oba micungwa karoti byonna byonna juice byonna byonna tegeeza ebintu byemukola bino biri best mu bintu bya mmere tukola mashini eza kuduoma tukola kati ngeyo famenta netukola pasteurizers ezikubayo kati fumba amata ebyo nebifumba amata bintu tolaba mu ababikola tubikolera ddala ebyo tukola sinki obukuba ebinyeebwa bwona obukuma ebinyeebwa kasooli tubikola kendezeemuko bannaayi. So Comfort linnya ani erimu eddala Nakiranda tugende ne Comfort lyekati lyotegeera Comfort madamu Comfort omuntu akulaba njasobomba nnyo omuntu akulaba omukulu ogwo ozeeko kuba Comfort oli mwana wakumeka mufanire ova mu famire ki bakuzaalawa nze banzaala mpigi waneeno Gomba mpigi awo we banzaala emabega g'eddwaliro tukampaka mpigi mu ddwaliro then nogenda erese center fo oli mu kansa awo ddala emabega waayo osanga famire yange eya lubowazi omwami bamuyita lubowa John Mary n'omukyala Nakimba Rebecca batumireko maama ne taata bakyali balamu bonna iwe batumireko mama wange ye muwadde kajjambo ne taata wange naye muwagala nnyo. So oli mwana wakumeka mu famire? Omwana wa 8. Oli mwana wa 8 mu baana bw'oli wakumeka? Oli wa 8? Naye tuli 12. Muli 12? Muzeeyo omulimu gwa Nadduli yagukola? Yagutuukiriza. Oli mwana wa 8 mu baana 12? Kati ensomaayo? Ensoma yange primary nagimalako obulungi. Nasomera ku masomero mangi. Gamenyeemenyeemu kaawo osobola gamenyaako amasomero bonna mugeetaaga osomenyako ag'osobola mpozi nyiza obabuulirako waliwo eriri era wasomera mpigi? Empigi yo saakulirayo nnyo. Wakulirayo? Natambulanga ne taata yali akola mu bya prison naye kati yalitayalinga. Kati yali akola mu prison? Aba prison tubatumiddeko Uganda prison tubatumiddeko nnyo. Kati bwe bamuwanga transfer ng'atuuka nange. Lwaki yatuukanga naye mu baana bonna? Anti
bonna abaana yagendanga nabo naye kati ffe waffe tulina eri mentality ey'edda nti osobola osaba omwana tugeze gwamuzaala nze ne nzija ne musaba kati nze bansaba okuva eri taata era nakula ne taata wange omuto bamuyita Mwanje Charles wa prison yali tayari taata wange omuto yakusaba ye yansaba bwe nakula naye mostly tegeza natakuteeka mu kyejo kuba gino emirimu osanga bwala tudde basireeya era ye yansupportinga kuba bano bazadde bange baddala tebajagala kitegeeza bazadde bo bennyini tebaagala okola bino taata ye yamala n'akikiriza naye maama nga yagamba gino emirimu gy'amaanyi ngeri gye nalina omubiri kati nkoze bulwandabako agamba mwana wange nagamba ba mirimu ezo naye taata omuto ye n'agamba kiki oyagala n'akuzuula era ye yansupportinga n'okunfunira eyo gye nasomera certificate eya welding and metal fabrication wagisomerawo Mubende St. Peter's Technical Institute. Kati primary ogimazeeko tudde mu secondary. Secondary nagisomera Masaka. Masaka esese. Somero kale kati bagikutulako kati eri mu Kalungu akafuba kayita Bajja somero bayita St. Stephen Kalungu West, Kalungu East. I don't know. Kalungu West musajja wange yafugayo. Ulamusijja konye MP. So, kali wasomera Kalungu secondary. Nojima senior 4? Senior 4 nenjimala. Ate senior 6. Asagenda nze munnange nali mu senior 2 nensalawo nengamba we malanya nenambya mikono. Ngaki bikaluba. Bikaluba naye nze nali just ekinkolera. Tegeza gwe walabira wala. Nogamba zolumala okusoma wano senior 4. Kampite wano. Okole ekyenjagala. Nosalawo nojja mu kino kyoyagala. Kati nogenda ku tertiary. Kati wenaveeyo wenali nga ku ssomero liri ku kkubo main institution bagita batya kati secondary eri ku kkubo bagita St. Stephen's College Bajja yalinga ku kkubo kati nalabanga ebimotoka bya Moses K batransferinga bino ebintu ebyuma bino ebya mild steel ati nakirabanga naye nga simanyi babikola muki oba babikola muki oba bisaanusa babikola muki kati nembuuzaako taata wange omuto nembuuza naye ebyo babikola muki era bikola ki kati ati fasi omanyi ye musirifu nnyo yangamba kale nja kuddamu yasobola kuweerawo ansa ati naye ate ng'omuzeeyi omugezi era abuuza omwana ono kikyambuuza ndowooza kampani yali tagimanyi naye ndowooza n'aginoonyerezaako kituufu kati ebigezo bya senior 4 ebikomawo naye bagamba omwana agenda kukola ki wabeera ekizibu yeyongerayo era agenda kola combination ki gwe n'ogamba ebyo si byagala ye yali ayagala ngende mu byobusawo maama yayagala kwagaliza obe musawo ate taata ngende mu kyalaani asante singa osamba kyalaani singa nsamba kyalaani n'ate ye taata yali ayagala neeyongereyo ku senior 6 then awo tunazuula kyenaakola kyonaakola kati taata wange omuto najja ne option omwana agende ku byemikono omwana agende ku byemikono kati ne babuuza agende ku bya mikono kosi ki wali obuyingi bwawo kati ne bandetera hairdressing ebyenviiri ne bandetera fashion and design kusamba kyalaani nakolo bagwa mu kyamaama kati ye maama n'agamba omwana agende ku ebyo kati taata omuto n'agamba tekigenda soboka omwana oyo ennaku zino ebintu ebyo byekyalaani bangi babirimu agende muki mu welding mama wange welding and metal fabrication mama wange nanyiga nnyo n'agamba bikiira ye teyabirimu teyakiwagira yagamba kati bamanyi tesa ne bazadde bo ne bataata osawo yakwesambye ne maama omutima gwa maama guluma maama yenga kale kyamunyiga
kati saa zino awulira ati essaawa zino kale yakigumira n'agamba omwana efe kyayagala kamuleke n'akuta kati awo mu kusalawo taata we yajja ne option n'anfunira basala eri ku eyo institute yali agikozeeko nga principal kuba ye principal wa institute bagita bate bagita St. Peter's Technical Institute Mubende tubatumiddeko nnyo kati gwe wava ne Mubende oli Kampala kakati nga antwala eyo nga nfunira kifo nga ntandika kusoma Mubende that was 2020 but tunyafuna jima 2019 awo twali mu covid anti awo covid yatusanga twakagendayo wiki singa 3 mu Gwokusatu ate era awo ne tukola era nga mukyasoma baggalawo n'osigalayo Mubende isomero lyonna lyali ku lockdown nze naddanga ewaka nodda empigi anti eri era tewali waffe kati we nadda ewaka covid owokubiri kuba covid yatawanya nnyo nga tulinda kwogerako okw'omukulembeze ati awo we basiba emyezi bajali 6 basoni balikwatamu emyezi 6 awo ati naliwaka nembeerawo mwezi ogwasooka nembeerawo nga tulina byakukola tubeerawo ate webali nga obimanyi covid kati wiki 3 akukoizeko yagala bitandika nali sirina option yonna nga ndi waka kati awo waliwo awo omwami bamuyita abasinga omumanya bamuyita Nakabisa ewaffe Empigi ati oyo omwami tulina we tumuyita alina kaloko workshop buno buloko workshop oba obumanyi obw'omubyalo abokukyala abo abokya enzigi madinisa ebyo tata n'agamba ngenda awo ogira ogenda nakuta mutata omuto tata yenyini kati ye yaguma ati n'agamba okusinga obeera ewaka okutuula obutuuzi genda awo nembeerawo awo nga wenzigayiga naye kyasinga okunyizaayo bansituluzanga grinder zino ennene buli ku makya n'olweggulo ate ati oba tomanyi kiringanga omuntu agenda ku site tosobola atandikira okukwata mwiko na birigi onatandika kukyanga kasenyi okakyusa toyinza tandikirawo ngaokimanyi okusituza grinder eyo bakugumya kasozi baba wagyetikanga bweti si oba na mikono nagikwatanga nga bakuyambako grinder yereeta kekana akawaata buno waliwo ziri ennene naye nga tugeza bwe buno kati nga olaba eri naye erineneko kati munange nembeerawo awo mpaka covid webaddamu ne batuta kigeza kale gwe covid walina nakyoyiga era nalina byenkola era nakolamu kasente bayidawo bayengenda kubuuza tebakusaba manyi gyeri abantu balinakozeba akugamba ogira oyiga nga takulabyako nata bosi wange teyali nnyo bwati yampangayo kasente era nagendanga eri gye twayinga tugula ebyuma nga akuwa sente oba yalinga agezesa nagamba kati genda olete kino nakino aba akutumya olwensonga muzeeyi amukukwasiza taddeyo muwalaawe aba akwesiga kati yesiga muzeeyi era ye nayigayo bye nayiga yakwongerako etafaali kati netuddayo ku ssomero nemudde covid awedde batutadde kati omwaka ogusooka wegwaggwako manyi tusomera emyaka 2 covid bwa yatukwata emyaka egi anti ffe twalinga baatanga ne tugenda ne tusoma kozi bama ne babata ne mugenda nkomawo kati omwaka ogusooka wegwaggwako jjukira oba olina okukola internship kituufu kati internship omwaka ogusooka guwedde kati onoonya okola sina option noddayo owoli musajja era kukyalo nasooka nentulako waka wiiki emu awo muba mugenda mu Christmas busooka mwaka ati weluggwako nensooka nembingamba maama naye maama nga omumanyi teyali wanyo ebirowoozo takyagalirako ddala enkubira taata naye nga talina option talina nnyo bamanyi bakolamu ebyo welding taata wali oli kubakyamu kuba emirimu gye wali ogimanyi yonga yakutwala mu prison eyo oyirize bantu kuwerodinga kakati
nga mbeera waawe ewaka kati nina sisteeri wange bamuyita Nakeya Gertrude. Gertrude lodge upon yourself tukutumiddeko nnyo. Gertrude yali abeera Mengaawo. Kati akujja empigi ojje Kampala Mengo. Mengaawo tulinawo famire yaffe tukale tulinawo abooluganda. Kati yali abeera naye ye engeri gy'atambudde mu bantu. Aba bamanyi. Kubanga ye yakulira eno mu tawuni. Kati ng'alina connections. N'agamba taata omwana oyo muweereze. Nina mukwano gwange gwe bamuyita Ibrahim akola mu Blue Ocean. Eruzira. N'amugamba omwana oyo muleete eno. Nze nyina eyakoze ekigwe nagambye agenda mufunira wa muteeka. Ati sister wayogera naye ku ssimu n'omuliiramu. Nemugamba ensonga eriwo. Kati n'akola kyo manyi yanjagala baana. Atwagala tasobola buta omuntu watuuka okugamba kankuyiyize abantu bangi ab'eŋŋanda nga tubeera nakuze manyi kafamiry zaatabuka tuba mu competition ani asinga n'omuntu asika banne y'omuntu alina omugendo. Kakati muzeeyi nakukkiriza. Muzeeyi namugamba is fine. Namugamba oba olinawo okumuteeka mukole ki muteekeyo naye nze ebintu byamwe sibirimu. Muzeeyi ng'agambye ebintu byamwe temubiteekamu mubinzigyemu. Girlchild ngali nga tefiiriddwako nnyo. Kati awo Ibrahim naye alina kyaliwe bamuyita Emma. Getu sisteeri alina kyaliwe Ibrahim. Kati egwe yatula ne Ibrahim naye kennyini ate alina omulala. Alina kyaliwe. Kubanga yali yayagala. Teweesikaamu ng'olaba ebintu biwanvuwa. Oba ekintu kyali kimu kyakola. Weesiga abantu badiringa nawe. Nali mwesiga ye ng'omuntu. Gwe waguma n'ogenda kijja kijje. Kimumita emboozi. Kakati sisteeri we yamala okwogera ne Ibrahim nayagala nfunire mu breweries naye ne bagana aba intern nga tebabaagala. Kati alina kyaliwe bamuyita Emma. Emma oyo ye yandeeta wano kuba ye mukwano gwa bossi wange. Bossi bamuyita Emirimu. Ye Sempa Siraji. Salaamu alaikum Sempa Siraji. Kuwa tegeeza omulamwa guno gwe tutambulirako olwaleero yagutegeera. Tuwagira abakyala tutumule oba tusitule enkulaakulana. Yekituufu. Ati munnange ebintu tebyalwawo. Tebyalwawo tebyateekingana nnaku teyawera na wiiki nga bangamba jangu nga nzingako engoye entonotono nga nva waka mpigi nga nzija Mengo. Kati awo ne bangamba jangu era nze nali mmanyi. Nosangawo Sempa mukulu Sempa. Tamusangawo nasooka kujja natuukira eri bayidawo takisi yampisaawo kuba eno nali simanyi. Neteeka eri ate omuntu avudde empigi ebugolobye bwomanyiyo luba lugezigezi. Kaakati nga nkomawo eno nga ndi ku ssimu kati Ibrahim yali bize bali bammande nagamba ninda akawo dakika nga 3 naye nga omanyi African time yajja ndowooza natuuka nga ssaawa 2 yajja nga ku ssaawa 3 yagamba okeresa ano ba kangamba ssaawa emu enoba ngoze. awo omukulu agamba mwana mugaye ssaawa emu aze ssaawa 3:30. Era nze mukujja nali manyi ngenda kukola interview kuba sisteeri yampitiramu nampa n'engoye ez'okwambala ofisi weya biki. Awaliwo byogenda kuolinga ogamba ogenda kwetega kumbe ogenda kucapa. Kale olwatuuka omukulu n'agamba ati. Kakati nembeera wali eri ku poliisi nali ndi awo ngaze. Watyamu okutuukira ku poliisi? Nabeera waawo. Ku ofisi? Ofisi nali sigimanyi nga n'ekifo sigimanyi. Nga bagambye tuukira wano? Nga bagambye gwe yimirira awo ku poliisi kujja. Tosobola kungamba ng'oyagala kumpa mulema tongambye jangu ku poliisi. Situukayo nsi. Nze nali ntyamu omuntu yenna. Nakubiranga sisteeri amasimu nagamba gwe beera waawo. Nagamba beera waawo. Nga kwogumidde. Akozesa oda beera waawo. Kikibuli nkyagala. Kakati nga mbeerawo Ibrahimu ng'ajja ne Emma. Ati webajja nga bandeeta wano mukubisaje samusangawo naye waliwo omwami bamuyita Deo. Muserebe yalinga acting manager. Nasangawo nsooka ne ntuula wali awo nninda boss.
bosi we yajja nangamba tekirina buzibu. By the way, workshop ezisinga wojja ngoze kuyiga oliso green bakusaba ssente. Ate ziba expensive mitwalo nga 8. Kati gwe andi kyemalekera okubuuza kwenkwe kye tebakusabaayo kyolo tewali n'ekimu. Just when natuuka ne mulaba wenti naneyanjira nange ne mweyanjirira. Tegeeza bali boogedde ne sisteri nga bamanyi. Ate yayogera na sisteri. Anti ze yayogera ne Emma nga bakimanyi. Nga akimanyi nti nzija. Ojja. Nangamba kiri fine nambuuza olina gadgets. Olina safety obulo. Ne mugamba nina. Wali ozinazo? Nali sizze nabyo naye nalina ewaka. Kaakati nangamba kiri fine enkya jangu otandika okukola. In fact kwola era saddayo waka. Watandikirawo? Natandikirawo. Ate wagidde mu ofiisi? Nga dagidde mu ofiisi naye wabaawo ovalo ezibaawa ez'ekitongole eza Blue Ocean. Era omwami gewo n'ajjayo ovalo n'agimpa nangamba katitandika. Ne batandika okundaga ebyokukola. Kuba wano najja nze nga ndi so green kuba nze bangamba ogenda ku workshop. Nali manyi nvudde ku buli obutini ngenze kuzina ennene. Naye we natuuka wano sirabako maibisi sirabako dinisa yadde oluugi nenga wano ndi mu kifo kikyamu. Wajja olw'ensonga eri empigi ewaka wamanyira kulaba madinisa nzigi bino tebiriiyo. Kati wano ogenda olaba oli losi. Nensirika ng'onoonyawo eruda togirabako nga bino sibimanyi. kati ono kino egyokuta gye bayita bati eno tochi welding torch efulumya ki eyo katooki efulumya ki eno eyokya yefulumya kali kalayiti koba olabaawo kafulumi tulabe eno wakapisi tekitola agikolako temukatunula okalabi ako nga kaba kookya ako ke kameltinga bino ebyuma eba y'amasanyalaze kozesa amasanyalaze agoni ne gaasi anti yewa agoni ekozesa amasanyalaze ne gaasi gwe bayita agon payipu ziba biliyoni. Ati muno jasi mulimu kano muyanja bampayipu bbiri eno kati zino ze waya ezitambuza amasanyalaze agoni. So ogenda otuuka lunaku lwennyini oladipotingirawo nentandika nojjako ez'ofiisi waliwo oluumu kyenjingi ruumu muli eri n'okyusa ne baŋŋamba kyenjinga nenkyenjinga netekamu ovulo ne batandika okundaga kola kino naye nga omanyi oba omupya basooka kujevunamu olina teekako asidi anti oba tolina kyomanyi kati bagamba teekako asidi kati olaba eno weldi wemba nakagiweldinga tebaweeti bako silaga bako bino ebipapaji sometimes black kati olw'omukka kati ogimakinga we bati oteekako asidi wano oyiwako asidi wano you apply acid newagonda after like one minute oba kati asidi aba ayamba ki aba ayozaawo asidi yagireetera okufaanana wano waati ejjako biri byonna eringa silinza kati fe ababeera eno olaba akantu kanyirira tomanyi bye muyitamu eno ati munaye ng'oteekako asidi akwota engalo okuba pawuda akalubya engalo kati asidi twalina giya zolwedi ogambye walina giya nanti tosobola teekako amazzi tosobola gateeka gakwata ng'olina bunyizi jjukira oba olina okufuna akagoye obijjeko olongoose then okuutewo bulungi nga tosobola bikozesa ng'oli mu giraavu ekituufu kati munnange tuno ng'omutetekani ofuna akati nosibako akagoye oba sipongi n'oyisangako munnange nga mbeerawo teyansaba bosi wange teyansaba ssente kali eroze kali abamu basaba ssente teyansaba ssente nenzija nenkola naye transport yalinga nkalubirizaamu okuva wano ebugulu paka Mmengo ekitwalo kigwa buli lunaku ogenda n'okudda kitwalo okujja ku makya
nga mbeera awo nga malako intaani awo nga mu gwokubiri tuba tuddayo omwaka ogwokubiri kati waneeno nga tonamaliza tonaddayo intaani enkola yali etya nga bakamaabo obagamba muwala kikaaki nyamyekozo oba muwala ali charismatic kyayagala akimanyi nze wenajja wano mama wange yasooka okumbuulira buli omu infact yampa advice mu family members family nannungi eyo munasooka kutuuza mu kasoda basista bange bro ogenda kukola maliriza mama wange nagamba weyise bulungi bosi wo bwe wali tokimanyi olina okweyisa obulungi nawe obimanyi naffe nze nali sibiriiko ate ffe waffe twakula kale batukuzanga mu mpisa naye nga ffe abantu abagenze ennyo mu bifo eby'amaanyi twabeeranga mu nnyumba kati nga tosagezaako kumanya tambula mu nsi okukwatagana n'abantu ennyo okolagana n'abantu kati wano wensinza obiyigira ebyokukwata obeera social waka walinganga indo oba okomyewo ddabuzi mu njukwe taata waffe tayagala nnyo bintu byakutambulira buli kimu ng'akiteekamu mu nnyumba kati oba olagala yakina amagye kakati mu ntani eyo yasooka sagendanga nnyo mu bya fitting oba polishing nabeeranga nnyo mu kutooki kati nga bangamba sportinga nga olaba eno sport gye ntadde wano akabikako before welding osooka noteekawo sport wano birekere like okugyeko laama kuba position biteebewe biti ogenda oyiga kati olunja bosi oba olyako ku lugambo mumanyi mukolagana n'abano nga bosi anjogerako ki is a good girl oba namyekozo bosi wange ndowooza yanjogerangako naye nga saamanya andi gowulirizaako olugambo naffe gyetukola ku station oyo naffe eggaali eyitamu mukama waffe n'akutuuza oli manager yaliwo mwalinga temulina obwo obudde bwa lugambo naye nga mujaasi mubeera bize mwagaddeko manager mutumiddeko nnyo kubeera kaali nga tubeera bize nga olugambo teruliiwo kati ngera ng'ofuna okutya banagamba obulinzi otya ku boosi wo kati naye nawe eddinga nga piisi woba oyiga sobola okutandikira ku bupiisipiisi obutonotono bakuwa binene kati nateekangako bidi yange nemala nekasita eyo ewaliyo gye tukasika trash ati ndowooza yajjanga nazi supervisinga n'alaba akoze ekintani kati teyaŋŋamba kigambo kati we nali ŋŋenda oba kikumalamu maanyi oba kikuzamu maanyi yasirika yasaninga ku bipapula byange bye nali ndeese kuba babawa everyday olina okusayininga mukoze ku kibiki abisayiningaku nenzirayo ku ssomero kati we nali ndye kati intaani gundi eyo nga lifooti ya max kyalimeka omugati sobo bampeera ddala max meka zali 85 nyingi ezo kati munnange nga nzirayo awo feebu tumaze intaani biki tuddayo ku ssomero sekendi ya nga tutuukayo sekendi ya nga tusoma gundi first term kuba fe tuziyita eri term nga tusoma first term ziba za abali ku university tashale ziba taamu nga tusoma taamu esooka eyo taamu weyagwako nabeera waka saddayo eri ku workshop ngeno sajja kuba mama wange yagamba nga nyagenda okuwa transport kubanga yampanga transport beere wako yagala nnyo okuzunga nga obimanyi nentula ewaka eyo taamu eyokubiri neŋŋenda kati eyokubiri eyo nali ndi eyo bosi wange nankubira nga ndi ku ssomero naŋŋamba waliwo ebintu byenjagala okukola ki okuligesitalinga ndowooza waliwo bino ebya gavumenti nga obimanyi naŋŋamba olina ID naye nali sina ID sinagifuna ndowooza bali bagala eno oligino eyeggwanga ndagamuntu nga sigirina kati we namugamba nti sigirina naŋŋamba okay ekikivaako nensoma tamu neggwako
kati awo mwebyo ebiseera esimu yange ne bagibbirayo ku ssomero. Ne bakubba essimu ku ssomero? Nga walaba? Nali sicommunicatinga. Ati wenna tamu negwako wenna ddayo ewaka holiday. Nenfunayo akasimu kubanga bro wange yalina amasimu abiri. Nampaako akamu akatono. Nali njeyo ewaka nga twakawumula wiiki ng'emu. Nansindikira message ku WhatsApp naŋŋamba nti where are you? Oliwa? Mukama boss. Ngera omanyi. Boss nga yabuuza? Boss nga yakusiima. Naŋŋamba oliwa ne muddamu amuhoomu nga sito nayo era nga sikirowooza nako. Nembeerayo ewaka nze we namuddamu amuhoomu ne bigweraawo. Nenze nakinamala nenkirowoozaako. Laba nkyekingako. Neŋŋamba sijja gamba nti yali anjagala kuba abantu abamu bayinza okutwala obulala. Nja gamba nti yanjagaliza. Yakwagaliza. Natukiriza omulamwa guli. Omulamwa leero ogutambula. Andaba nampuliriza. Olunaku tusebwetinga bakyala. Tusebwetinga bakyala bannyinaffe bamaama. N'olunaku luno eno tusalawo nga CBS tusalawo kunoonya okwempawalinga okusitula okubazzaamu amaanyi n'obawa essuubi. Nammwe ekyo kye tutunuulira abaana abawala nga abamu batafiiriddwako tugane nga CBS katukikole tujje tutuukirire. Wano tugane tuli ku Ocean Engineering Company oba Engineering Ltd esangibwa Bugoloobi gwaba ajje Bugoloobi oba bakava ku Shell ogisanga oba Ssente olaba DFC oba Kagwa House oba otuuse mu Bugoloobi. Go after oba ku poliisi y'Ebugoloobi otuuse oba ogiraba ewali workshop eno. Naye nga mu kyo kyenjagadde okubeera ng'omuwala omu akolera mu bavubuka baneeno abangi abamwetoolodde. Byonna bituna byonna kitegeeza ki omulamwa baagutegeera ogw'okusitula abakyala oba okubayambako mu bye bakola tusobole okulaba nga tusitula enkulaakulana. Kati ono omwana muwala Comfort ani wane waba akedde ku makya bino by'ayize naye kennyini alina ebirooto bye bye yayiga bye baamuteekamu bye baamusigamu n'abaana abimplementing oba nabiteeka mu nkola tegeeza enkulaakulana naye mu ye eba mweri. So atulaba mwena wenna ekyo kikukakatako gwe nanawo oli mukazi oba omukazi practice feminist. Situla bakyala banno ositula mukyala muno enkulaakulana ebaawo. Omusajja gy'oli kabe mwannyoko omusapootinga musitule enkulaakulana neeba mu famire omuggundu ogwo gwawamu enkulaakulana ebaawo. Kamunga Abdul amanya nkyali ku kamera. Kereni yali ku kamera nkyala era naye akute kamera. Yeeganya byakola naye abikola. So natugenda mu maaso nga 7 April oba omwezi ogwokuna Kabaka birthday run bakubiriza mujje mugule kits muzisange ku mitundu gya Airtel abamu abasinga mujje maaso g'amasenkere Masegere wano walisangibwa CBS ne BBS maaso awo ojasanga we batunda kits abala musojja nga mubitundu ebirala ng'egya Airtel. Then tuweerabiranga 27 guno omwezi ogwokusatu Easter holiday. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Natukusaba jangu paka nga 2 ogwokuna mu Lubiri Emmengo ayagala nabo nyine aba Ocean muje mu exhibiting mwolese tunayo mweleso mu Lubiri Emmengo awo musokuleta meyo machine ebintu bye mwolesa buli guba mweleso gwa kwolesa nsi yonna Uganda yonna muje mwolese mu Lubiri Emmengo mubamu aba okolesa ebyobulimi ebya metal fabrication nga nebinene bade simanyi mu bikolera ne Uganda nje tubiraba tumanyi biva bweru kati eyo mindset yatuje mu bana Uganda musomesa abantu muje mwolese tutakoze omwezi nga 27 paka nakuzo omwezi nga 4 nga 2 ogwokuna muje mu Lubiri Emmengo
Ssaabasajja Kabaka yasiimye bwagalayo n'ekibiitu abagala oddigidamu ko ekibiitu kyekiri ekya Tabbasa so mujje mwolese nenga mugwa temwerabe naku z'omwezi nga 8 zennyininyini Ronald Mayinja ali awo ku Serena Hotel ajaguza emyaka gye 47 old is gold ennyimba bwakukolera ennyimba enkadde ozimanyi Nekiresi Africa Land Road nyimba nyingi ndekeki abasinga mwaganya akayimba akapya kannamukwayo mujje Ronald Mayinja benga abayimbira Serena Hotel musasule mangu mubeere mu wangu akirimu ye manager Keti promotion yakikutemu Keti waba kikutemu ye mwesiga so tukyagenda maaso n'omukyala oba mwana muwala Comfort mu katundu ekiba kisembayo byonna kati omaze okusoma mukamaawo akubidde essimu okuzeemu mugambye amuhoomi tomanyi kiteya olwamalirizaawo olwamala tamu neggwako holide naye weddeko nzizeeyo tamu eyokusatu kati ozeeyo empigi anti nawumuliranga mpigi tamu eyokusatu bwe yaggwako tutudde ebigezo byaffe ebisembayo era muba mulina okukola intaani esembayo ati nali sirina kulaga wantu wonna walala era kuba bino nabyagala n'okusinga maisimu kati nga mukubira esimu yali taliiwo nga amanyi okufulumamu ng'agenze ku saiti nemusesitinga ku whatsapp naŋŋamba taliiwo naye nzije ku ground nojja kofi workshop nensooka nembeerayo ewaka nga maama kyaganye okumpa ssente mama akyalimu kiri eryaga mwana wange abikutiisa abaana boononekerayo nnyo bikiri mama nga mu kibuga ogenda kwonooneka akwagala nga akulaba ate nga ku kyalo akulaba byokola kati nga weyamala nga mpa ssente era mbuulirira nga maama wonoova ewaka oba ogenda alina okuwa entanda nakusiirira entanda nga mpa byengenda kulya mu kibuga ssente biki mmere nangamba kakigenda nga nzija wano mande nga ntuukawo olwo maneja yali yakyuka nga waliwo pase waliwo omulala nga bamuyita pase we yaliwo natuuka nembimunyonyola nangamba lemi make a call nakubira bosi namugamba ndyawe yantyajja ati yamala okuva emabega ku simu nangamba teekamu ovulo nenteekamu netuddamu netuyirira buto kati walemerawo kati ntani weyaggwa bamaze okukola ekyokujja wano basupervisa bange mpaddeyo lipooti yange kati sikyalina option ewaka mama ngamba kati ntandika eweddeko nze sigenda kuddamu kuwa ssente ne sisiteri aŋŋamba maama nne sola kubeera naawe nga mama takoze takkiriza otone lujjamu awo kati awo oluganda lujjamu awo nzirayo ewaka mba nyina kuddayo ewaka empigi omatize maama kati mantu nambirawosangamu neŋŋamba naye ewaka saagala kubeerawo saagala mayojisiti nenjogera ne pase yaliki manager nemugamba ensonga zange nali munyonyola lwaggulo lwali lwa friday nemugamba ku mande kigenda kujja nampa emitwalo 2 lwa bosi yali taliwo naŋŋamba ku mande gwe jangu ku mande nenzija kuba yali ampadde emitwalo 2 nabinyonyola ye yabinyonyola bosi wange yenajja ku mande watula naye nobimunyonyola nze natuula nepase nga nekimukwatako nanyonyola bosi kati bwe yabimunyonyola bosi bwe yajja ku mande yansangawo natuula naŋŋamba kakati wekiba kiriwo ekityo ngenda kubanga nkuwa transport owa buli lunaku ojjenga okole nemwebaza era ekyo olina mwebaza nentandika okukola nebambeerako awo ewaka omwana oyo alemeddeeyo biki maama tata gumweraliikirira
Maama tayagala okola ate ebintu bino. Tayagala kola ebintu bino. Taata naye alina kitole angulidde ebyuma by'amayedisiru bino ng'ebyoli omwami. Ebyeri ebyenzigi. Ate gwe nosanze ekirala. Nosanzeyo ebirala. Olaba kirala. Ndaba kirala bannyonnyola tebakitegeera. Tegeeza wano tekinologi upgrade mu. Era wano bamuyita si welding kyokka. Eno bamuyita advanced welding. Kakati nga mbibanyonnyola tebabitegeera. Tebasobola bitegeera. Bamanyira ki wali eri. Tebandabawo bo baagala tatolo ewaka waliyo ennyumba z'abapangisa emizigo ayagala gitereze. Ampaddeko ogumu angambye kakikola ki. Tandikirawo. Ampaddeko n'akasente yali ayagala kola. Manyi waka tulina kampani ya Ssente. Kati yali ayagala kola busitandi bwa zino round tables. Nanga katandikirawo. Ekigezo ne kijja n'ogamba okoze otya? Olwo nvuddeyoko. Nzizeeyo. Kagamba n'omwana ono atagala. Nange neebu. Anti olwo nali sibirowooza nnyo nga sibiteekamu nnyo. Buli nnyo ku famire omwe buli ku famire. Ndowooza nalimu oba ne muto oba muto simanyi nga sibirowoozaako nnyo. Kaakati nga mbeerayo nga nsooka mbikola ebintu bye nga bibeerawo awo. Kyambagukako olumu ne ngamba naye wano sigenda beerawo. Tewali nkulaakulana. Olwo ewaka tulina emidaala eyo mu katale Mpigi. Oba ng'oli wako oli aido gendeyo n'okola. N'ocapacapamu. Kati nagendangayo nga nkwata ku ssente naye ng'era tebinkolera. Kitegeeza ebintu bya famire oli tobyagala kubeera mu famire. Nze bayirawo njagala beera special. Obeere independent. Tenali njagala ddala kuyiga bintu bino. Ate n'ekirala nsagala nnyo bintu byakubeera waka kubanga ewaka ewaffe balimu nnyo kibi womala bakuwa ekyokukola bakuprovidingira buli kimu bakikuwa. Twaga kuprovidingira. Njagala kweyigira. Naye njagala nange mbeereko nga omuntu omulala. Oyagala kweyigira. Kirungi nnyo idea nno abakazi abakola mwenamwena basireya biga okweyigira. Tobanga ate babayigire babaleetere. Genda mu maaso Comfort. Kati eyo nembigaana olutalo ne lubeera eyo nga bampita buli kaseera jangu ewaka taata ayagala kwogera naawe nengenda taata okomawo ebintu ngenda bitunda mashini zange ngenda bitunda. Kati ffe mu mbeera tugamba muzeeyi ataddewo akabuli. Ataddewo akabuli akasiriyati. Maama amuli mabega. Maama ye yali asaasiramu ndowooza. Maama yamulima kuba maama yali tabyagala. Nze simanyi omanyi we babeera eyo. Balina ndowooza bye bateesa. Abaagala nawe batyo. Maama ekikopo akikubira emu. Taata we yakuyita kumbe naye abirimu. Kaakati nebyo nembigaana nenkomawo muno mu kibuga nembeerawo wano mpaka omwaka oguweddeko ogwa 2023 nga wendi wano watu wange yampa ssente. Embeera kati yatereera. Embeera kati siri bubi nnyo nsobola okwetuusaako kale saa kwetuusaako buli kimu. Kati wali eri bayita okusasula kati bakusasula. Kati kasa zino oli ku kapelo. Nyinza okuba nga sikuna nnyo naye ndi ku pelo. Essuubi weeriri. Essuubi weeriri era olaba gy'olaga. Njagala mama nga nenyumirizeemu kubanga kuva dda ye nga nsapootinga newe naba nga nkoze ekyo manyi taata waffe yatutumanga amanyi tugeze mu kirasi nga toli mu ba first 5 nga kuyita nsonjogo simayi amagezi biki nsonjogo osooba osoma ojja kumalako mama nga akugumya mwana wange fuugiza. Kaakati njagala mbaswaze bonna abo bonna abo bonna abanteekanga wansi njagala mbaswaze maama wange njagala nenyumirizemu ne bosi wange kubanga bambi yanjirirawo omulama gukuliko ogwaleero okukwatiramu ku bakyala tukwatiremu ku bakyala tusitule enkulaakulana bosi ye yakitegeera era n'akulemerako kuba osanga bosi abamu ng'oddeeno ate biri mu family affairs agamba omwana kamuveeko agamba oluusi bosi omu agamba olyetereza olijja n'omusajja n'akulemerako kati ekintu enyawo okubuuza kati akasente ofunako wali tofuna kati ofunako tugwe ng'ebirooto byo
Bikimu nga mmaasa. Njagala abeerako wano ebbanga lyonna mbaddewo nange njagala okukola workshop eyange era mu bino byennyini nsobole okwongera ku baana abawala abali eyo abataayaaya situla abaana abawala bajje nabo batandika okukola batte beetya banaye abaana abawala temwetya welding si muzibu nnyo bo nti bo batyamu simanya kusitula ebyuma biki ekyo kyogedde nga gwe ne welding nange nze simulaba mu buzibu amaaso gano olaba okataddeko ako kagaaso katadde nga amaaso gafudde era naye munnaye tulina bino okiteekako oti n'obase banzikiza naye kati kali kalaiti oba okalaba fiiti bw'oba okalaba fiiti naye nga tekakuleetako enefect naye abaana abawala njagala nkole nange workshop nsobole obbasitula kati kereni wange ali ku kamera asooka okwekatako mwaniriza ate abagenda kutrendinga nnyo kubanga yaba mukwasi wa kamera eno akuteekayo ku mitimbagano atuteekayo so buzibu nsanje ekintu nze neebuuza ng'omwana omuwala bavubuka nga bano kusoomooza kikuusaana okusoomooza bajerega olwali ne bakubawo n'omuntu akulidde mu famire olimulanga abantu nga 12 ebyo bisuubira mubamu ebifo nga omanyi ebifeero ebyawaako ani gweolimu ekyalo abamukyagale nekibuga abakubamuko olwali nantebenze mukusooka wanyiiga era nanyiiganga naye nga sikiraga naye nga nzireera nengamba maama bakonze webaki nangamba guma maama omukolera simu oba ogenda eri empiki nga mukubira essimu maama bampisa buli tebandirekako maama nangamba guma gwe weesalirawo noga kangume kati saawa zino eno kati era nga obimanyi kasitoma ayinza okujja tumanyi okubeera ne busmall job naye kati akutumyawo ati agamba omukazi nakuyitako nagenda wali boy child ogenda okumwokyeza era oli boy child asooka kuva wali nagamba omukyala kakwokyeza kasitoma amanyi okujja nakusamu egaali kati bokyali ate namuifaali genda kugamba woovudde wali eri oyo alina okutereeza ensonga ze alina okutereeza kuba wano bwewelda tuli abali kale bogamba nti abali profession tuli babiri waliwo nze ne payasi kati payasi nze abaaliwo payasi watabaawo nze abaaliwo kasaazi payasi waba taliwo kampuni gwokirimu nze abaawo welda enkulaakulana kituufu ngiraba kakati ebintu ng'ebyo abalala bajja n'intensioni zaabwe endala aze omugamba ebintu bya bizinesi ali kukwana bikinga obimanyi katwaga okukwana kubaawo naye wabaawo ekiyitira kati okwo kukwana okwamba ebingooza era wagamba ebintu bye tobiteekako nnyo ki birowoozo okola ebibyo abaana bamu nga bavuma tomuddiza aba tolina kuvuma muntu olina engeri gyomuhandulira olina engeri gyomuhandulira kamfati we nakivaako n'ekyo kyabadde n'omuguza ekirala n'omuteeka ku kati abo bamala n'obagoba bamala n'obazaano ku kido era kasitoma wemumala okutuuka ngaali siriyasi kukyayagala nomulaga ango gwe gyolimu nakitegeera mukontinyinga with business tensioni egize emabbali nonga mukulu gyoliko ndala nze yange yeno boolo yange kati ono alemerako ye osobola omwekutulako kubanga tekiba kirungi ate kudda ku bakilayanti bajjamu ntondo ayinza okubonerwa mukamaawo oyinza n'okufuna omulimu n'atabawa ssente lwokubanga basonga biasness tegeeza kati ensonga zinza sexual harassment olina engeri gyozikuttemu naze mbadde ntidde ngamba omuwala okuleta mu basajja abanguno basajja omusi bali 12 oliwo omuwala omu nakyo olina okubeera n'omutima omugumu si guno omutima gwekwegombagomba ono andeetedde kino n'odduka liire nona andeetedde kibuuzo kyange ngaga omwana omuwala abeera mu basajja tewafa omutima asaafa era oyinza oba n'obwagazi bw'abasajja obaako n'omuntu wo kati bano bo bafuuka famire gyendi era bo tebalimu ezo mbeera kati ono abeera maama asaba tolizaala kalema omukuba 10 kibatu abeera ki ono tolizaala kalema mpaako nkuba kibatu
Oya n'omuntu bali kubyako. Kale ali ku kamera aseka. Era gwe gyoli ekibantu kye kibaawo. Kuza abaana abawala nena Katonda bakola muli kimuli. Abasajja tuli njuki. Ngena byeyala kujjamu nekita. Abamu amala kujjamu nekita. Naye kirungi nnyo kuwayako naawe. Kale ebirungi ki by'ofunyemu? Ebirungi byenfunyemu nti najja ndi so green olina ekirooto ate ng'olina ekirooto. Green oti kyeki? Olina omululu ogw'obwagazi ogwo? ya kyenkola nkyagala era ne waka baateranga okuŋŋamba vaayo kuba sisitange yakola hoteli yakola ebyo bya hoteli otwalizi mwandiwayi nebaŋŋamba vaayo eno yewali ssente ne mbagamba nze njagala wano twagenda mu bisolo kulambula onaalambula ng'olina ssente zo okulambula nkwagala naye atulagambamu kino ekya oli kyali mu kiki kyayagala kyeyasoma passion yo eri wano nange njagala bino kyekirungi ekimu kyenjizeemu kyenfunye n'ekirala siringa bano abawala abakeera okwekubako make-up nasaba omulenzi natuula bafuna obugulupu ne bonooneka bakuwa kikya njaga biki toli basireya kinkumye okubanga nti nina ekiruubirirwa buli ku makya mba ninokeera nzirya sikuyange basireya gwe weeteekamu akasente neteekamu kati obubaka buwaabwe abawala abo mbakubiriza bannaye muyige okukola ate tonyooma mirimu oba ofunye omulimu oba kusasula 15 guma n'ekyo omukisa gwo guba tegunnatuuka we gunaatuuka ojja kufuna kyoyagala kubanga abawala kati kuliko negomba iphone oli yayambadde akagoye simayo naalina bba wavuga emmotoka tomanyi yabifuna atya ayinza okuba akola bw'oliwako otuli oyagala iphone nange njeegomba naye omukisa gwange ogwogifuna tegunnatuuka tegeza otugiza kayimba akabebikulu byolaba bino ntuuyo zange kati pa ku bizinesi yo leka kukeera ku makyo yagale kudiscuss someone akeera genda nayiriba otandike ate simaya takola nviri biki oleke genda like mu basajja ofuna oli lwakuba oyagala ssente tegeza abaana bawala abakulaba twagala bafune ssente z'amangu bazikolere teziba nnungi ate oli naye agamba bazikoleredde tebankolerera nnungi ekisooka oba olina ofunamu obuzibu ndowooza abawala nnaku zino obalaba nnyo embuto obulwadde babatta babateekamu ebijinijini kera ku makya ogenda okole n'omusajja gw'onoofuna abasajja omanyi walaba nga oli ku mulimu abakuwa ekitiibwa gamba omuwala yali expensive tagenda tandika nnyo okumanyira wegayirire obaako n'akasente ko akakola ki n'omusajja gwayongereza akasente k'ekikyala ngo kalina akatenda ndikwa zenviri we baba baganya ozikusobola okosaamu mama wo wakubira njagalayo omwana wange ndi mulwadde kigambe kereni obubaka olina gyobuteeka zenviri zona abaana basaba sente zenviri era kukosi tuba tulina obbasaba kuba mulina otukola tulabirira kati kibuzo olinawo meka nanti kyekyo kyeŋŋamba ate abaana abo bogambye abaana basire asaba embi make-up ya bbeeyi n'omubuuzi olinawo meka angazi era aba asabye esimu latest ajja asabe naye emesagi bagifunye endowooza mesagi mu abawala muyiga okwekolera muwala munnamwe yabagambye si bigambo byange bya madamu Comfort yabagambye era nze ndi wano ku Blue Ocean Engineering Ltd ebugoloobi abawala abalala oba oyagala okuyiga kyangu wano bosi wange si mubi osobola okwogera naye muzadde mukulu sempa muzadde awuliriza asobola okuyamba n'oyiga emirimu gino egya welding si ogenda kulya akasente woomerwe emikisa giribaawo kati bineeno nga mashini ezo tosobola kusala ngalo anti kyobola twambala gloves era byebima biri sensitive by the way naye tubiwagalako nebireka okubeera sharp ngamba ngeno olumuga grind oba ki tesobola bukako nebukulya grind ezo si mukwano gwo kyekintu ekitabuka anytime ebiwundu tuba nabyo naye just oba olina era okweprotectinga Comfort obubaka bwo obusembayo tusiibule obubaka bwange obusembayo obaana abawala mubawadde
kozi mama wange ne taata wange bebale nnyo okumbeererawo okumpa ssente kuba singa tebampa ssente za kusoma singa siri wano wendi sisita wange buli omu ambeereddewo buli omu ambeereddewo mwebaza mpozi ne Mukama Katonda kuba yambeereddewo yakwata ku bosi wange kuba singa teyamukwata kosanga oyo Katonda tavaawo ekisembayo bane tuli wano mujje mutuwongere ku mirimu abali eyo abatulaba wano ku Blue Ocean obugolobi tukola buli kyoyagala zikani muziraba wali abalina kampuni z'amata abalina kampuni bana batunda emmere ku mikolo juisi buli kimu omuntu ali eyo ayagala zifudu woma biki ajje buzakole order sinki zineno tuzikola zonna ebintu bino byenda bibya muri mukola tebitalaga bitalaga kale baite gundi kyo bosi agenda binyonyola ebyo byonna mujje banaye tubakoleko tukola bulungi emirimu gyaffe ndowooza nga wobiraba era biri ku standard era mbalenzi ojja neewo ebintu biva bweru nekyo newunyisa mu ababikola tubikolera wano munnange kyekyo banaye beebaza nnyo okuva gye mwatandikidde nga mulaba puroguramu yaffe eno enganzi ennungi nga kyabasa tugezaako nnyo okunoonya tugateeka ettaffaali ku maama Uganda ekolebwa nze naawe omulamwa gwe tutambuleko gutegeeza twegatte tusitule enkulaakulana twegatte kyendegeeza abakyala abannyinaffe bannyaffe tukoze tutya kyebambakuliza twekembe twegatte tusitule enkulaakulana mu bo kuba mwannyoko aba asitusi omukazi waba asitusi nawe oba ositusi oba omukaseko ettaffaali amanya ensigadde nga kamoga bulisabu mugoba nsonga genda maaso subscribinga likinga sharinga ekiba kikunyumidde mu komenti awo boosalira omugambo gwo akumata kumira mpeera ayisa abasajja kabaka wangaala nga munana March ku Women's Day ku Serena Hotel. Ronald Mayinja Sabukulude Show. All this gold. Ronald Mayinja at 47. You don't know. Sente mtwalo 10 emezi ya milioni 3 kakati olugendo lwa Mayinja jangu oluwulire ng'ayimba luyimbe okufidela ku Claire necklace sinzoba nasalibwa mukazi mwavu mugolokoke londanze dorini Leticia eno classic show all this gold abayimbi bangi nyaba mwerekeddeko erene show ayimba live lukoba ku lukoba teri kankana teri kutya kaliba nange meza tusijuzeko bimami bi Mercedes Benz Blue Tech bi self drive bi Brabus bi Alphard bi Land Cruiser 4-wheel drive jisikamu masanero rege byerira cash tebyagala kumanya musenze naye namuhali akawundo tambulekayo. All this gold Ronald Mayinja 47 nga munana March ku Serena Hotel awagidwa Victoria University National Water and Sewerage Corporation Rizek Paints SMP Tours and Travel Climax Machindi Rotary Club of Bunga aba Newmans abakola obumpwakimpwaki Jod Color Solutions Koja Chimbowa Club Supremacy nakulabye olwokete events n'ebisetinga sense okulabako ssebo nange balaba sebo abatulaba wano tuli gye bayita office ya Blue Ocean Engineering Ltd mudiringira muki Blue Ocean Engineering Ltd soka weyanjuli abatulaba yes amanya mpitibwa Sempa Siraj. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mwezi gwa Shabani ero mande jja teri kulanga kulanga kisiibo bwe kiri inshallah yes sir. Gena maaso Blue Ocean Engineering company yatandikibwawo mwaka gwa 2025 wano juzi wano ndoza myaka kati nga 7 vegiti nenga yalugendo tebadde lwangu twatandika nga company katono era tutali batono yes naye tusuubira okukula in the few coming years kati Blue Ocean Engineering nkugitandika binasoma that's welding fabrication and pipe work
kati bwe namala okusoma nengendako mu companies mwe nakolerako Kinyarwa Sugar Factory, nenkolerako Kasese Cobalt Company, nenvayo nenkolerako mu ne bacontractor bamu bali Bafaransa nga bali mu mafuta eyo mu oil and gas. Then neyongerako in the neighboring countries nge Rwanda waliwo project yaliyo ya methane gas wali ku nyanja gye bayita Lake Kivu. Balina amasanzi ge bakola kuva mu gundi mu methane gas from Lake Kivu. Bunaveeyo nengendako e Dar es Salaam Tanzania era mu oil and gas nenkolayo emirimu ng'omwaka gumu. Kati bwe navaayo okudda eno Uganda era nenfunako omulimu ne kampani emu naye nagenda okulaba nga nti wentuuse ate n'experience nali nekyenina engamba mba nsobola kwekozesa mugango bwekimogezeseddwa kasente kawezeebuuko otandike kasente ko kaali nga kabulamu nnyo naye ate yes so netandikawo company era kali ka small kiosk company ate ekola ebyamagero ebinene yes ebikozese ndaba ebintu bulijjo manye ebintu biva bweru kati Blue Ocean twasalawo okuspecializinga mu fabrication gwebayita stainless steel material gwebayita stainless steel. Stainless steel yali ate ye material gwobadde olaba wali gwakutte ebifaananyi olaba nti ono amasamasa ono atatalaga si aluminium anti afaananamu naye si aluminium banga oyinza okujja nogamba njagala aluminium naye ate ng'otegeeza stainless naye nga bikola byanjawulo. Kati stainless steel asinga nnyo okozesebwa mu handlinga foods and beverages. Yes, ebyokulya n'ebyokunywa tuzigeze nga soda, mata, juice, bushera tuba tukosa material oyo si preservinga naye nti engeri gyatatalaga tasobola okukosa okumenetinga ekyokulya oba ekyokunywa. Yes, tebamusigako langi oba paint biba bitalaga ate mukutalaga okwo biba bisobola tulwaza bivamu obulwadde osobola tulwaza. Era sikiwa nti waliwo kampani yonna UNBS gyesobola kusatifyinga ng'ekozesa either plastics oba oli material omulala nga si stainless steel mu kuhandolinga ki. Era bw'ogenda kubanga tukolagana nnyo ne companies ezikola mu beverages and foods, bakeries, might be yogurt processing, so ab'amata abo aba food warmers kati abagenda kutandika companies ezo era bagenda mu UNBS bagamba twagala tandika maybe setup oba ka factory wekati bagamba olina kubaako n'ebintu bwebitundu bwebiti naye nga byonna birina kuba byaki bya stainless steel. Kati stainless steel oyo mu Uganda muno tali common era abadde abamwokya oba abamufabricatinga bazungu oba South Africa babadde bajja mu Uganda muno nga bagikola gino emirimu. So naffe netugamba yes n'ebiri ebirala tuba tusobola bikola but we concentrate to stainless steel fabrication. Soka because the market is there and we have the skills. So ate ne competition ekyali wansi si yamanyi. So and in that way twayisanga nti there is a challenge nti batonoonya bamukola ate the services are required by the public or by the community. So kitwasalawo nga Blue Ocean Engineering ogezaako okutraininga bannaffe ng'oli muwala gwalabye ani Comfort Carol. Yes, so she's one of them. We train them. That's briefly about Blue Ocean. Kirungi nnyo because nze ebintu ebimu mbadde mbiraba ebitugetukozesa waka made in this, made in Germany. Kitegeeza katudde ku bundi bali Uganda building. Sure. Tegeeza Abannayuganda bonna abatulaba n'abatunuuliza
ebintu bino mu Uganda bikolebwa nnyo because mbadde nsuubira ebintu bikolebwa mu kampuni ennene. It's a small company ekulaakulana oba ekula obukuzi eyeetaagamu omukono gw'ekyuma so omulangira nja kubeera gavumenti ekutuukirire ebifuna engeri n'abantu abali mu ministry kyabo abatwala ministry nga bakuddukirira because ekintu kyokola osomesa eggwanga sanza abavubuka bangi nnyo tudde ebbula ly'emirimu lingi naye singa ate gavumenti singa ekwata mu ne bateeramu ddala ssente ebbula ly'emirimu nga lirwanyisibwako era bwekiri. so omulamwa gwa leero tutambudde nagwo tucelebratinga bakazi oba abakyala era nga 8 buli nnaku z'omwezi 8 ogwokusatu Women's Day katude hashtag eri inspire equation hashtag naye ng'omulamwa theme oba omulamwa gugamba twegatte omulamwa gugamba twegatte kyo kyegeeza kiri kufa abakazi oba abasajja tukoze tutya oba tusaze empenda twegatte okuyamba abakyala tutumule oba tubatutumule oba tubasitule mu nkulaakulana. Era ndowooza tuli wamu nammwe ku mulamu ogwo kubanga tukola bulijjo wano abawala bangi nyo betutraininze era leero tukyabatraininga tukyabaaniriza obanga gye bali eyo abagala okujja okuyiga please bajje tubayigirize. Obulamu gwo wagutegeddwe otya? Sijjagamba nti kugutegere naye ndowooza kijasi kyandimu muyinza okuba mwe mukiroozezaako leero lwakuba nti Women's Day ffe tuze nga tukikola emyaka gyonna oli mukikolwa ebifiimu yazze okwekwatira wamu tusitule abakyala enkulakulana ebintu kale ate gwe nkusanze okikola kyamaanyi era kyamagero tegeeza ge kyakusanze omweteeseteese oba oli muteeketeeke bwekiri era tukyeyongera nnyo tutambula ku mulamu equality for the girl child and the boy child. Tubanyumizaako muno omuwala muto era omwana alize yatandika nga amakya kati osomoleka ne workshop n'agiddukanya ekiri niyo abzesha omuleka workshop n'asobola n'agiddukanya n'osanga ate nga buli kimu kiri ggulu tegeeza kuwatendeka mukyo abantu abamu nga bamanager oba babosses ng'abantu tubamu ne bino family issues biki naye tewakoowa emirago tewakoowa era omugamba bireke kyekyetaagisa kamwanwaka n'omufuna n'omunoonyaako n'okubiriza abamu babosi ababosi abamu bakama bafu tegesa nagamba ng'omuntu y'omuntu gwenoonya tafaayo kumbe you have some issues ne watula naye ku mmeeza n'omugamba what is the issue n'agamba abc because you look for solution. Yeah, true. Simanyi bwe yakugambyeko engeri gye bali muzadde w'omu ng'agezako omugamba yonna mu discouraging exactly era kye nakola omusaba enamba y'essimu ya maama ya taata we taata we musajja ex serviceman musajja musirikale mukambwe nnyo nga bw'obamanyi naye namugamba era yangamba simanyi onaamusobola ne mugamba nombiza empa enamba y'essimu yani mukubira simu era as usual embeera neba gezaako ne me I was prepared for him nengezaako omunyonyola engeri gye tusobola okuyambamu omwalo ono era kituufu naye aba ayagala mumuyamba naye yali tamanyi wawaali era kikyali maybe kyasobola okufuna gyali ye yali alowooza maybe ali mu kucakala eno so nali n'omunyonyola exactly nali nina okubanga already omuwala yalaga interest kukiyasangawo wano ate nange nendaba nti she was interested nenteekamu amaanyi kola ki gezako omutraininga n'abalala abalenzi abalala nga bwewabalabye wali abasinga some of them are trainees muzeyi nemunyonyola nti we need to help this girl yali ayagala kumutandikirawo workshop somewhere eri mu kyalo naye ate waliyo competition nyingi ate nekyakola ekiri common this is something new so negeza kunyola nti let her first get the knowledge and the skill the experience
then obudde obunaatuuka nga amaze kweteekateeka bulungi ayinza okukola ki genda maaso n'akola maybe her own business, and that's what I encourage. Kubanga basinga abaana benkola nabaawo mbagamba ekinene nnyo olina okumala emyaka emeka 4 oba 5 at least 4 oba 5 kubanga we train on job kiba kitegeeza buli lunaku lwojja ku mulimu oba olina ekipya kyogenda okuyiga, so at the end of 4-5 years era alina ekibiirula n'ekirooto abangi. Kati ojja kulaba street eno obadde awo Golowe street ebedde emanyikiddwa nnyo mu bya stainless steel, nze yasooka waawo buli gwolaba ali awo. Kati workshop ziweze ziri okumpi nga 5-6 naye nga bonna bavamu Blue Ocean. So yes, ate osanga abantu abamu bate baagaliza ate si wano wokka abaje bali eyo mu bifo ebirala Saapolo Buyogerere mu industrial area baagaliza amala okutweninga agala akasuka eyo n'obasembeze kuba mudabebeeriraanyi akamye mu kusooka nti bino byetukola biri bintu bipya muno ate katale weekali, so emirimu basobola gikola gyonna egimala njagalayo kigirizayo abasobola kunyambako netweyamba kati waba ayize nange mpandire nga agaziye eri olusoba mu bwetavalo kampuni eyagala nomubuuza Comfort olinayo bwekiti nga tugikwasaganya wamu tugikola emirimu tegeza kontwatiza okujja n'obagabirako bano boikiri. That's good, sounding good. So omuntu ayinza obuuza Comfort abadde muwala kiwaaki ekyo? Comfort actually simanyi maybe eringa siriwo naye she respects me as her boss mu mirimu of course naye sometimes when actually I don't know much about life ye wabweru wa workshop naye wano ku mulimu talina buzibu bwonna tuuka ku budde bw'aba ayinaye maybe nga tagenda okukola ayinza kubanga alina other commitments kuba esimu n'agamuwaire eyo sigenda kubeerawo oba bampise mu kyalo oba tulinayo genda yambako maybe sister wange ABCD. So generally she's disciplined, ate kyova olaba nti nafaayo nnyo okulaba nti I try to give her muwe the best because it's not common mu bawala tasobola kujja one from Monday to Saturday or to Friday to come and do this. That was now which we're picking an interest how omuwala kubanga akola ebintu bwebiti ate namusanga nga musanga akeera nebuuza omuwala kyakeera bwati baliro ebwala abatongo akeera bwati bebatono nnyo. So nga gwe mu bintu binene byokola buzibu ki nga bw'osanze? N'ebizibu bingi nnyo naye tugezaako kale kubimanaginga mu ngeri yaffe naye nga challenges nyingi nnyo. Ekisooka workshop wagirabye ntono tukola ebintu yes binene naye weebuuza mukozesa ki okufulumya ebintu bino mukola material. No, at the end of the product kubanga waliwo machines zetukola naye neweebuuza how do you come up with this? Bange nafulumya machine just you don't just use tokosa just emikono oba weetaagayo tools oba machines endala okuyamba ate gears. Yes. So mu production oba olina okubaayo ne equipment ezikuyamba production. So that's one of the biggest challenges. We don't have those tools tetuziina, so twesanga nti oluusi tweyambisaako companies ezimu ezakulaakulana dda established tugeze oyinza okubanga oyagala kukola tanka maybe naye nga tolina mashini erolinga ki tanki. So oba olina oteekamu transport bagende bagirolinge oba bagiwete ate ogikomyewo. So in that process oba yonoona obudde transport ne ssente omulimu obanga guba bugaziye bwobanga obadde wabukolera ennaku 3 ojja kusanga obukoledde wiiki emu n'omusobyo kati awo oba tokompitinga bulungi neki bali abalala ne deadline. Yes, that's very true. So that could be emu challenges. Then of course training material nga bulagambye nti tukola naye nga tebwe tuyigiriza
naye mu kuyigiriza muganda wange it's too expensive. Abamu bajja nga kale tebasasula, I can say most of them don't actually, they don't pay. Naye ate oli bw'aba alaze interest, that is what we consider. Tuba tulina okukola ki okumuyamba, olina omuliisa ekyemisana, bwabaze wano olina omuweka transport. Jukira at the beginning aba tali productive, tosobola muwa omulimo ogusobola vaamu ssente, naye nga you have to bear tugeze emyezi nga 46 kubanga asobola kubanga ali productive. So that becomes a challenge. Nti bangi nnyo abanjagadde okuyiga, but we cannot tubagamba no, we cannot handle because we don't have the capacity. Kifo ekisooka kitono. That's I think one of the biggest challenges. Facility is the biggest challenge, and tools and equipment. Yes, because hand tools nenga waliwo tools ezosobola okukozesa nezikuyamba mu kwanguya omulimo. Yes. Yeah. Then ebibala by'okufunyeemu. Ebibala sinaba kulaba bingi nnyo, but I'm very hopeful. Bija. Naye my biggest interest right now eri mu kuzimba company isooka ekule. Era engeri gye twatandikamu twali tulina ka workshop ka mulyango gumu, naye kati already tulina office, ate twakoze ne showroom endala eri awo Bweyogerere. So that is ndoze byebimu ku bibala bye twakafunamu nti company eri mukula mpola mpola. Yeah, we are able to set up a showroom. So tuba tusuubira nti e company bw'enaakola then birebera biba bijja kujja. Yes. Amaliriza nga 27 omwezi CBS eba n'omuwaleso tubeera mu 2 Mengo. Era nze nkuyita ojoyolese because enjo kyoyolesa kipya tujja kujja. Era simanyi ndoza kankoye kaswere kamu twaliko kumwoleso gumu Mpigi yali International Youth Day. Twakola ebintu byaffe wano bulungi nga bw'obirabawo ne tutwala okuba nti mukolo gwali gwatekebwa ministry ya gender tugwali gwa kusasulira. Simanyi oba naguno gwa kusasulira oba kati guli tegwali gwa kusasulira. Tukola ebintu byaffe birungi nga bw'obiraba. Twatukwali ne batuwa omudaala ne batulaga ne tutandika okupanga ebintu byaffe. Obudde bwatuuka twagenda kulaba nga batugobawo nti mwe muzze kola ki wano, twabagambye mukole ebintu muleete ebintu bimwekoledde muno, mwagenza ogula ebintu China ne mubireeta wano. Kati in fact twafunanye essanyu kubanga nti twali tusobola competinga naki nti ebintu byefaananyizaamu ebiri imported. So it was a good actually kale kyatusanyusa nnyo era tuledde nga bwogambye abirumeka tutandika nga 27 exhibition ebeerawo 27 genda bero nga 27. Yes. Omwezi eggwanga 2 ogwokuna era tugenda bajja kwewuunya made in Uganda. Because kyendabye nze nga nze am impressed. Kati ne bali abalabi abatwajja mu show because abantu abafumba emmere abakola ki abamata abaluuzi n'amalwaliro. So waliwo ebintu ebitukola kati nga buno boolaba mu petroli buno bukozesebwa mu kutambuza emmere. Kati naffe sina mmere yokka, mmere kyayi because naffe kati omukyala atuleetera kyayi ewaffe era avuga kano n'agaba office zonna. So nina ebintu byenda biwana amalwaliro era bikozesebwamu. Kati kano kolaba kano eno bagiyita solar wax solar wax melter. Solar wax melter. It is the solar honey wax melter. Bamukozesa to melt wax from the honeycomb. Bineno omubisi mwe gubeera mubeeramu wax oyo okumugjamu kumufuula wax kumukozesa maybe mu candles tukosa kayuniti kakosa enjuba kola ki. So those are some of the things that we make. Yeah. So
osobola okujja ku CBS ku reception ya CBS newewandiisa ne bafunira omudaala tujja kubeerayo nnyo nojja newewandiisa nofuna omudaala neexhibitinga nemubeerayo ennyo webasobawa kuba okuva kwa 27 paka nga 2 tugenda beera mu lubiri n'ebirala bibaayo because ngaokuyiga tekuggwa kuba wabeerayo n'olukiiko abantu we bakuŋŋaanira osa otundira bizinesi n'ogikuba abantu kuba wabeerawo omukuŋŋaanira mwenna neexhibit mba ne Katikkiro ayitamu n'alambuula era bino abyewuunya bino babikolera Uganda era kati emirimu gyaffe tetumala gageesenga tuli bajuwakali naye nga abajuwakali balongooseemu so tusooka ne sketch work tusooka n'okuba sketch yo mala kola sketch kyolaba laptop yange eno mbeera nayo all the time ng'ebintu binanga bya art tutandika mu sketch tugeze kati nga wano kiri kyewalabi kyabadde akola ono omuwala sooka nenkola sketch wano pepa nenziramu nenkifulumya ku drawing wano computer then enjibawa nebagigoberera nga bweri wano nofulumya ki noba nga osobola fulumya product okolera mu kimu in short after effects nkosa AutoCAD yes kamaanyi nkosa AutoCAD so kyekyo ebigambo byebisembayo because from omwoleso gutandika nga 27 era nzikuyise tujja kujja twewandise then n'abazadde abali eyo mwagire abaana abawala emirimu gino si mirimu mibi emirimu gy'emikono anyone can do omuwala omulenzi kyekimu just mubawe opportunity ate mwongere nnyo bawagira nti tubawagire tutumule enkulaakulana bwekirimu kati oyo yabadde mukulu Siraji Sepa sajja omulamu oyo yagutegeera era gwalimu gwakola okukwatira wamu kubateddeyo especially ku baana abawala naye musajja kwatira ku bano nawe ali namwanyoko nani muleeti waneeno ku Blue Ocean Engineering ebugoloobi gwe kasotuka ku polisi y'ebugoloobi wakava ku toto kugundi ku shee naye kasabutola police station y'ebugoloobi opposite Kagwa House gwetuukawo ojalaba abasajja bakola ebintu binenzo nambadewunsa badematujo babikolerawo bweru naye kimpadde essanyu okulaba nga babikola mu Uganda so mbaniza mbakubiza mutemu mwoleso gwa Kyabasa ogenda obeera mu lubiri Emmengo mbenga mukola ki mubikola nenga namwe muwagira buli alina kyaga okuzibiti ngabaga kuba ensaaki bya bulimi byaki byonabyonaleeta oyolese ku lw'ensonga eyo akuma atakumira mpeera ayisa abasajja Kabaka wangale nga 8 March ku Women's Day ku Serena Hotel Ronald Mayinja Sabukulude Show. All this gold Ronald Mayinja at 47. You don't know. Sente mtwalo 10 emezi ya milioni 3 kakati olugendo lwa Mayinja jangu oluwulire ng'ayimba luyimbe okufidela ku Claire necklace sinzoba nasalibwa mukazi mwavu mugolokoke londanze Dorini Leticia eno classic show all this gold abayimbi bangi nyaba mwerekeddeko erene show ayimba live lukoba ku lukoba teri kankana teri kutya kaliba nange meza tusijuzeko bimami bi Mercedes Benz Blue Tech bi self drive bi Brabus bi Alphard bi Land Cruiser 4-wheel drive jisikamu masanero rege byerira cash tebyagala kumanya musenze naye namuhali akawundo tambulekayo. All this gold Ronald Mayinja 47 nga 8 March ku Serena Hotel awagidwa Victoria University National Water and Sewerage Corporation Rizek Paints SMP Tours and Travel Climax Machindi Rotary Club of Bunga aba Newmans abakola bumpwachimpwachi Jod Color Solutions Koja Chimbowa Club Supremacy nakurabye Rokete Events Nabi Settinga CBS FM.